Mpuuga Nsamba ate kimuweddeko mu Lubiri e Mengo abantu kati bamuggyeko emmundu bamusabulesabule nga bamulanga enkwe z'alina era ng'ono avuddeyo muganda wange mukwano gwange nga buli kimu si kirungi ku ludda lwe. Mataazi Mpuuga Nsamba naye avudde ku baana abaana bamulazeeko, abaana bamubuuzizaako obutuulo, abaana bamugambye ekibbi kino genda Mpuuga amaaso gamukanuse. Mpuuga bali takyalina kyayinza kugamba baana bano kubanga bo Bannayuganda nga baakukooye ne bw'okola otya muganda wange mukwano gwange twongera obbajukiza n'obbategeeza nti Mataazi Mpuuga Nsamba zino yazeeriira. Babba nnyo ssente y'omwiwa omusono eno yo yagyebbira ajja kakasa nti Bannayuganda si bangu, ajja kakasa obukambwe n'obukawufu obuli mu Bannayuganda. Naye nange Bannayuganda mwebale nnyo okwagala ggwanga kyennyinza obbagamba kubanga mulabisa abantu mubategeeza, abantu mubagamba ebigambo nange tuli basiimu nnyo ninga embeera bw'eti. Power!
Yo. Vai.
Embeera bwetyo bwebadde mu lubiri lwa Baffe e Mengo era nga Mathias Mpuuga Nsamba ne mmundu ye bw'atyo bw'abadde naye weewaawo abaana bo bamulazeeko nti oli mubbi wa $5,000,000.